Yes, webale kubanga okyagoberera mukutu guno gwa Red Zone TV gwakyatambudde naffe nkwebaza webale kubanga kyokola kya mutawana nnyo webale kubanga okyatugoberera mwabamala okusubscribinga kyemukola kyakabi mwebale kubanga mutambula naffe ebbanga lyonna waliwo amawulire genfunye waliwo obutambi bwenfunye ngenda book playingira wano amawulire agakwata ku John Bosco Kibalama kati gwe wenna abadde abanja John Bosco Kibalama nga tomanyi John Bosco Kibalama waje yabulira kakati nno njagala okubuulira bino nno birimu ebyobufuzi saagala mukoowe era temulekeraawo kubanja Robin Nabbanja temulekeraawo kubanja gavumenti John Bosco Kibalama waje ali naye njagala okubanga mbategeeza nti ngudde ku katambi k'abantu abamu sayiri z'omu Busiro jjukira John Bosco Kibalama we yawambirwa yalina emyaka 39 yali ateekateeka okwetaba mu kalulu ng'ayagala kwesimbawo kusayiriza eyo e Busiro North naye amawulire genfuna okuva mu nsonda ennekusifu ate ensonda ezeesigika amawulire galaga nti omuntu omu era mujja muwulira ngenda bazanyira akatambi wano alina omukono munene nnyo mu nsonga z'okuwamba John Bosco Kibalama era n'amawulire abasinga obungi ge tubadde tetwafuna nti John Bosco Kibalama ebimu ku byamuviirako okubanga maama we afa bamuziike yali pressure yakubwa pressure olw'ensonga nti John Bosco Kibalama ye mwana yekka gwe yali ayina omu era omwana oyo okuva we bamuwamba maama we pressure zaamukuba bwatyo n'afa teyadda ngulu era nga wetwogerera nnyina wa John Bosco Kibalama bamuziika oluvannyuma lw'okuba pressure ezaali zivudde ku kuba nti omwana we yekka yali yazaala omwana omu John Bosco Kibalama yekka bwatyo n'afa n'ekifaananyi ekirala kye mubadde mulaba ekitambula John Bosco Kibalama ba family members ba John Bosco Kibalama omuli mukyala we n'abaana be waliwo abadde batandise okugamba ekifaananyi eky'omwana omuto omwana muto nnyo kubanga John Bosco Kibalama yali yawambibwa bamuzaala ddi kati njagala okutegeeza ekifaananyi ekyo kyolaba oyo omwana wa John Bosco Kibalama omuto oyo omwana yaleka nnyina ali lubuto era kigambibwa mbu omwana oyo teyamulabako naye gano gonna nga kusakidde njagala ogoberere mpola era njagala ensonga zino tuzikwate mpola gwe obanga okyali ku Red Zone TV kyokola kya mutawana nnyo byonna ogenda kubanga obitegeera naye nga ngudde ku katambi kano njagala nkagabane naawe njagala okawulirize era njagala obiwulirize bulungi nnyo tubeere nga tweyongerayo kubanga amawulire nga yina ate nga ffe twewaayo bba okubanga tubanoonyereza naye nga birimu n'okufa birimu n'okuttera kati ffe ababinoonyereza ne tubireeta ne tubyanika naffe temukoowa tusabira mutusabire kubanga birabika nga biwanvuwanvu mukko naye ate ffe mulimu gwaffe okubeera nga tubireeta naawe n'obanga osobola okuba nga omanya ekigenda mu maaso yonna gy'osinzira okuba nga ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV sooka owulirize ebiri mu katambi nze nkomewo nkwongereyo. Tewali kubuusabuusa mwami Galabuzi avunaanyizibwa butereevu ku nsonga ya Kibalama nze ayogera ebigambo bino Kibalama lwasembayo okulabikako mu bantu mu 2018 nga Novemba nga tuli ku mukolo gw'abavubuka enamayumba ku parish nali ne Kibalama Galabuzi gwe mulundi gwe ogwasooka okusisinkana Kibalama obutereevu maaso ku maaso n'amukwatako ne mu ngalo ate era gwe gwasemba nange nankwata mu ngalo naye yatubuuza ekibuuzo mwebale kujja Busiro ne munaamalako Galabuzi bw'aba teyayogera bigambo ebyo mumugambe ajje aŋŋambe nti teyabyogera nze nga ndi ne Kibalama naye nga waali era twali babiri najjaawo n'akola obuvuyo bwe n'amala n'agenda ate ne tumulaga nti nno omukolo ffe tuguggala kubanga Kibalama John Bosco ye yali ayitiddwa ng'omugenyi omukulu ye yagwamu mugwe nga si muyita olw'okuba awulidde nti waliwo omuntu agenda okumuvuganya era olunaku olwo Galabuzi yafuluma constituency ne patrol bbiri ezaali nga ze zimukuuma naye nga zifuluma zitya okubeera nga ze zimukuuma emu yava Busunju emu yava Kakiri patrol ezo yali azireese ku Sena Kibalama naye naffe ne tumutebuka mu ddakiika zaali ntono nnyo kuba bwe yavaawo yalina omukolo gwe yali ategese wali emmanga ku gardens bagiyita Banani nakkirira we yakolera ndowooza connections ze kati naffe ne tufuna information kubanga twalina sources mu security naffe entonotono ne tuzifuna
nga bakonectinze baagala kujja kukola ki tusena bagenda okutuuka nga ffe tuyiseemu. Kati okuva ku olwo embeera neetabanguka era amazima okuva ku olwo bwe wabaawo munnabusiro yenna eyaddamu okulabako Kibalama e Busiro ajje ambuulire nti yalabikako ennaku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti mu bbanga bwe riti nga tannawambibwa. Ekyamazima okuva ku olwo obulamu bwa Kibalama ne butandikira ddala okubeera ku bunkenke paka mu myezi 6 ejjaddako bwe baamukwatira. Era olwaleero leero teziri 3 ogw'Ekumi-n'ebiri, leero giweze emyaka 4 n'ekitundu kacyanga basenaga gundi Kibalama giweze emyaka 4 n'ekitundu naye nga wiiki omwezi oguwedde gyaweze emyaka 5 kacyanga asemba kulabikako mu constituency. So mwami Galabuzi y'omu ku balina okuvaayo ne batunyonnyola ku nsonga ya Kibalama. Ye bw'atugamba nti talina kyamanyi, bw'otunuulira abantu abazze bawambibwa era abamu ku abo 18 abaawambibwa mu 2019 abantu abo weetegereza bali mu Wakiso ne Mukono. Bw'ojje Wakiso Kibalama akulembedde olukalala olwo era yasooka okusenebwa mu kikwekweto ekyo ava Busiro North. Bw'otunuulira ba Muhammad Kanatta n'abalala bava Mukono North, ebiseera ebyo Kibuule Ronald ye yaliyo nga naye bamukaaba okufa obufi. Era bw'otunuulira families z'abantu abo bakulaga nti Kibuule alina kyamanyi ku nsonga z'abantu abo ababudda ddala. Ate bw'okola okunoonyereza Galabuzi ne Kibuule balinnya mu kimu era banywanyi. So n'olw'ensonga eyo lwaki abantu abo babulira ddala mu mannya gammwe? Kibalama abulira atya mu nsi? Bannaye bannabusiro tulina okuvaayo ku mulundi guno, tulina okuvaayo buli akwatibwako yenna tutandikawo campaign nti Kibalama ne banne baddamulira ba Muhammad Kanatta babulira batya mu nsi yaabwe. Ne bawamba omuntu n'ataddamu kulabikako yadde eddakiika, n'atalabikako yadde omukulu, ne bakebera essimu ze zonna nga information yonna emyezi emabega calls ze zonna bazisiimuula buli kimu kyonna ne kibeera nga tolina woyinza kujja information yonna. Naye nga mu kusooka footage yasooka kulaga nga bamututte ne ku ofiisa zaayo laptop ne bamutwala we baamuleka n'ebisumuluzo by'emmotoka ne babirekamu mu switch, ne babirekamu passport ne bagirekawo, endagamuntu ne bagirekawo, wallet ne bagirekawo ng'erimu ssente, amasimu ne bagalekaawo, buli kimu ne bakirekaawo. Ddala oyinza otya okunnyonnyola abantu nti omuntu oyo mbusimanyi yagenda ebweru? Ye bw'aba yagenda ebweru ng'ayafuluma eggwanga, ffe abali ebweru w'eggwanga nga tusobola okuvaayo ne tubaako statement ze tukola. Ekirala, bw'aba yafuluma eggwanga, International Police Interpol ye Uganda ekola mulimu ki? Emunoonye wonna waali bamuleete bamutulage. Embassies zibalina mu bitebe by'amawanga ag'enjawulo zibayamba ki? Baveeyo batunnyonnyole. Abalala batuyambye, bannayuganda abalala batuyambyeko okubanja Kibalama naye nga Busiro North tuyina okuvaayo ne twekwatiramu. Bagamba nannyini mufu yakwata awawunya. Ate bano abakulu bwe tutaaveeyo nga bannabusiro kusitula ddoboozi lyawamu okuggyawo obwo obulimba bwe babungeesa bye boogera ebyo ebyentanantana ng'ava ku mulwadde. Y'omu yayogera nti taasulewo ate y'omu yagamba nti taasiibewo. Kale kwegamba noonoonye ekituufu ne kikubula. Bwe tutaaveewo okusaabulula bulimba bwabwe obwo bwe bakozesa ku social media ne mawulire bajja kulimba abantu. Tulina okuvaayo ne tubalabisa ne tubabuulira ekituufu. So n'olw'ensonga eyo mwami Galabuzi nga ggwe eyasembayo okwogerako ne Kibalama ku mukolo ogumu ne bye wayogera nga tubiina on record ku mukolo n'omukwata ne mu ngalo
n'akaama kewamukuba twagala otubuulire kikyomanyi ku Kibalama. Yes, kakati ensonga nneeno nnene era mutusabire naffe abagiguddeko kubanga tugibaleetera. Kakati omusajja oyo gwolaba ye Galabuzi gwe boogerako mu katambi ako, era bwobanga ekifaananyi kyentaddewo si yeye, nja kwongera okukola disclaimer naye nga bwentyo bwe ngafunye. Oyo mbu y'omu ku bantu ate nga yali musajja wa NRM era yali omu ku baali bagenda okwesimbawo ne John Bosco Kibalama, era mbu bye byavaako bye bimu ku byavaako obuzibu okubeera nga omusajja oyo gwolaba mbu okusinziira ku byowulidde mu katambi ne byenkyakwongera kubanga bingi, waliwo n'ebigambo ebirala byenjagala owulire, naye mbw alina omukono mu kuwambibwa kwa John Bosco Kibalama era mbw alina kyamanyi, era mbu yandibanga ye yasembayo n'okwogerako naye, era mbu waliwo attempts ez'enjawulo ezaalimu okuwamba Kibalama ne ziba nga zaabuliraawo. Nso ogwange gwa kuwa mawulire, ogwange gwa kuganoonya nemba nga ngasaasaanya naawe yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'otulabira ne gaba nga gakutuukako. Kakati kankongera ate akatambi kano ndowooza ke kagenda okusembayo, naye nja kukusaba oba tonaba kubanga osubscribinga nga tetunagenda mu kano kalala, kansuubire eddoboozi livaayo bulungi nnyo tube nga tutambula ffenna, kansabe mube nga muwuliriza bulungi nnyo. Bwe liba nga liri wansi nja kukusaba oyongeze ku ssimu yo oba ku kompyuta yo oba gadgeti yonna gy'okozesa okubanga owuliriza ensonga zino, kubanga nange bwentyo bwe ngafunye ate nga kibadde kinkakatako kubanga nga kuleetera. So kati gwatanaba kubanga osubscribinga saagala omisinge nga nsonga nga zino, nja kusaba okkirire wansi awo ewali ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku mukutu guno gwa Red Zone TV, okwate nekkade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Kankutwale owulirize n'ekigambo kino ekirala ekisembayo kubanga byo bibadde bingi, njagala owulirize bino era ndowooza bye bigenda okusembayo. So kati tuwuliziganye mu updates eziddako, tetumanyi ziddako ddi, newe gajja ssaawa 6 gwa kiro ffe tujja kubanga tugabawa. Mwebale kubanga mutambula naffe. Sibamule Patrick nzemberawo nga mbaweereza kambawe odi eno esembayo tuddemu tuwuliziganye ate mu updates eziddako. Bwe kibanga abawamba Busiro North, abawamba Kibalama tebali mu Busiro North, lwaki tugezezaako emirundi gye twagezaako okutegeka, just kutegeka kusabira Kibalama, okugezaako bugeze okumusabira emirundi 2 egyenjawulo nga mutulemesa mukuziika maama wa Kibalama nga amaze okukubwa pressure olw'okuba nti ategedde omwana omu yekka gw'alina mu nsi bamuwamba n'akubwa pressure n'afa. Mukuziika nawo mwatwetolooza amagye, mutwetoloozezza poliisi, patrol ne zibanga patrol, kikikyo ebyo byonna nga tubiraba, abantu nga babiraba. Mwe muyinza okulowooza abantu tebabiraba naye nga babiraba. Gye munaakoma okutulumba bino mutulumba mu inbox mututiisatiisa, tugenda kuvaayo tubaanike tubakube ku nnyama buli kimu kyonna kye mwakola, tugenda kukuba ku nnyama basebo ne bannyabo. Mbadde mbaga ku nsonga y'okusabira Kibalama gye mwatulemesa. Okusooka twategeka okusaba okwasooka mu 2019 Kibalama ng'awezezza emyezi gyalinga 4 ng'abuze, gyalinga 2 okwo okusaba ne mukulinnyamu eggere, era father yali akulembeddemu okusaba mu biseera ebyo, ne mutugugumbula nga n'emmisa tennakola ki tennaggwa, ne mutulemesa 2 jjo ly'abalamu wano eno 2021 mu Desemba nga tujjukira zalinnya Desemba 2021 nga tujjukira nga Kibalama wawezezza emyaka 2 ng'abuze, ne tutegeka okusaba ne mutulemesa. Mwasooka ne mutugamba temwagala kusaba waka nga mukozesa bagiso ne poliisi, ne mugala temwagala kusaba waka kugenda kuŋŋaanya abantu bangi. Imagine tutegeka okusabira omuntu waffe eyatubulako kuba twetoolodde buli nsonda yonna tumunoonyeza abuze, tusazeewo tusabe nga famire n'emikwano gyaffe, ne mutulemesa ne mutugala temwagala kusaba waka. Ne tusalawo tugende ku kyaki emuguluka, eyo nayo ne mutulemesa, era faaza mwamuwambira ku kyaki wennyini nnyini ku kereziya ng'amaze okutuuka. Awakanya ebyo buuza Father Ssentongo oba temwamusindikira patro ng'amaze okutuuka ku bundi wennyini nnyini, mumusindikira poliisi n'emuwamba ng'amaze okutuuka ku kyaki wennyini nnyini, era okusaba ne mukuyiwa. Ne tugamba katugende ewaka, newaka era ne mutugugumbula, ne tudda mu kukola mu mbeera yakola ya kwegoba bwegoba. Kati bwe kibanga ddala tewaliwo interest, era omuntu eyawamba Kibalama nga tali kumpi awo mu Busiro North,
lwaki mutiisatiisa famire, lwaki mutiisatiisa abantu mikwano gye, lwaki mulemesa waakiri okumusabira? Ebyo byonna ebifaananyi bye mulaba ebitambula byonna na buli kimu byonna twali tubiteeseteese ku olwo nga tujjukira okusabira Kibalama nga weze emyaka 2 kakyaŋŋaabula. Byonna nimukola ki? Nemutulemesa. So byebifaananyi ebyo abasinga bye mulaba bitambula ku social media ebya Kibalama, abaana ba Kibalama n'abalala. Waliwo omwana wa Kibalama omuggalanda teyamulaba nako. In fact twali tuteeseteese namubatiza ku olwo, yamuleka mu lubuto. Ni oyo omwana naye teyalaba na taata we, niye era ne mutulemesa okumubatiza. Banaye mutulekeemu, gye munaakoma okutusokola tugenda kuvaayo tubaanike tubuulire ensi yonna ebategeere. So mutugende empola bannange.